Yes, this is love life and omuntu alina okubeera open ku muntu gw'ayagala 24/7. Wetwogera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Faridah Nakazibwe Akawangamudde bw'avuddeyo n'agamba nti celebrity amusingira n'omusajja kyamusingiridde okubeera owakabi mu Uganda bamuyita Bruno. Jjukira engambo zibadde zitambula mu Uganda nga bagamba nti Bruno oba oliawo yagenda mu maaso n'okuba nti akwasaganya mukyala mukulu amanyikiddwa nga Faridah Nakazibwe newankubadde nti oba oliawo Faridah Nakazibwe yasobola okugenda maaso n'okuba nti abyegaana up to now. Jjukira process by process, ebintu byagenda process by process era nga by process Bruno yasobola okuba nti akola oluyimba bayita Faridah era nga Faridah Nakazibwe yasobola okuba nti abeera mu vidiyo eno, ekintu ekyaleetera abantu okwebuuza ebibuuzo ebingi nti abadde agamba nti wano tewali nkwatagana wakati we na Bruno Kigundo, naye lwaki yasobola okuba nti abeera mu vidiyo eno ate nga n'oluyimba lwogera ku Faridah akola ki, abeera wa, bakwataganya ne Bruno lwaki yavudde n'amugamba nti ye musajja kyasinze mu Uganda. Bye tugenda okuba nti kutuusako right about now. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe muganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli yamanyirira bozi bantambi Jimso Number one Chibaya Maxudi Junior. We will continue to tambula nafe Mona Uganda. Tambula nafe ebanga lyonna. I salute you. A big up on yourself there. Nkwagala nnyo blood wange era nga nkukiriza munyo omwana wa mama. Webale kuba nti obeera naffe, webale kuba nti otwesiga, webale kuba nti otufuula bannambe emu, webale kuba nti ever ovayo n'ogamba nti yes Jimzo the rich boy alina okuba nti akikwasaganya then n'olyoka ogatambuza n'ogatwala ewalala ne bagafuna mpola mpola. Twakugamba ffe wano ebintu byaffe byebyo tubikola zigizagaddeya naye ng'ate biera kwalali mulo n'olisooka olubeera nti obifuna then naawe n'ogamba bakyali bano bagamba nti yes abavubuka batugambye nti Bruno yakwasaganya Faridah Nakazibwe yes n'obagamba nabo ne bakitegeera. Now mukyala mukulu amanyikiddwa nga Faridah Nakazibwe nabo kito yavuddeyo n'agenda ku mitimbagano gya internet n'agamba nti buli muntu akomentinge n'ekifaananyi kye ku celebrity gwa crashingako era ng'oba oliawo abantu bangi abagenze mu maaso n'okuba nti bafuna ba crash baabwe, more especially abakyala bagenze mu maaso okuba nti bakomentinga ne Bruno ku gata ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Pius Mayanja Palaso newankubadde ng'ate n'abasajja bagenze mu maaso n'okuba nti bakurashinga ku bayimbi okuli Space Diana okuli Shiba ne ba celebrity abalala ku gata ne Faridah Nakazibwe yenyini nga bamugamba nti mami ogenda mu maaso n'okuba nti otukuba era nga bwe nkukwatako wala isinza kufunisa tulo kiro kirambo bwe nkwatako oyinza okusigala n'okusuula nga wejusa 24/7 de n'olyoka obeera nti obifuna mpola mpola. Wano nno twakitegeddeko nti Faridah yamaze nadda mu comment n'ateekayo ekifaananyi ekya superstar we amanyikiddwa nga Bruno Kigundo aka Bruno y'omu ku bavubuka bali mu music industry. Of course he is a vocalist, he's a live performer and of course he's talented. When you come to talent in Uganda, Bruno is among the talented artists oboli tayinza kuba nti wevuma n'okubuusa amaaso. Bruno y'omu ku abo abayimbi abakyasinze okubeera ab'ettabo mu Uganda. So now abantu bagenda maaso n'okuba nti beebuuza nti lwaki Bruno ali so connected ku mukyala mukulu amanyikiddwa nga Faridah Nakazibwe era nga kiki ekibagatta ennyo. Of course nga bannayuganda bemukimanyi nti there is no smoke without fire. Ekintu ekyo kyagenda maaso n'okuba nti kisparkinga nga bagamba nti oba oliawo Bruno ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Faridah Nakazibwe Ssenyonjo bwalina bye bakwasaganya era ng'oba oliawo abali mu music industry magenda mu maaso n'okuba nti mulaba obumesage nga Bruno baba bakuweereza ssente akozesa Faridah Nakazibwe Ssenyonjo, ekintu ekyaleetera bannamawulire okuba nti beewuunya n'okuba nti beewuniikiriza ebintu eby'enjawulo. Faridah Nakazibwe yasobola okuba nti agenda maaso n'okuba nti yeegaana ng'agamba nti nyambako just Bruno era nga Bruno bamuuza ku ya Faridah Nakazibwe yagenda maaso n'okuba nti agamba eggwanga nti oba oliawo ono omusajja nti oba oliawo omukyalo ono yagenda mu maaso n'okuba nti bamusibako nnyo n'asalawo okuba nti afuna version gy'asobola okuba nti akolamu ssente era nga twamaliriza nga akabadi kagenda maaso n'okuba nti kakwatayo newankubadde nga abasinga bali bakayita nti kabadi. Bruno yasobola okuba nti agetinga so close ku bintu ne Faridah Nakazibwe. Of course
project nyingi zibagina maaso n'okuba nti bakola okuli project nyingi zibagina maaso n'okuba nti bakola okuli ne bawunya project eno ya recently Alex Mukulu yagina maaso n'okuba nti frustrating abadansa abali okuveje abave jinja ne bajja munonya simanya zula ekitono ekyo waliko BBS Telfine abavuka bagina maaso n'okuba nti babavuma nti bawunya then mpola mpola kino ekyapeninga era Bruno ke asobola okugenda maaso n'okuba nti obolyawo system agenda maaso n'okuba nti agikyusa mpola mpola Faridah Nakazibwe asobola okuba nti agamba Bruno tukulange project eno now abantu bagenda maaso n'okuba nti beebuuza why Bruno K and these Bawunya boys and still why Bruno K why Faridah and ne Bawunya boys, why Faridah is pushing so hard making Bruno K okubeera superstar. Of course she's not a music manager era nga bw'otunulira akasimu ke kabaka kuba yetabeerayo Bruno K netaliyo omulala amanyikiddwa nga netaliwo omulala bagenda maaso n'okuba nti bakwasaganya music industry era nga Bruno K obolyawo agenda maaso n'okuba nti yeekolera ebintu bye musical newankubadde nga agenda maaso n'okuba nti abyekolera there is a beautiful woman behind his success amanyikiddwa nga Faridah era nga Faridah yavuddeyo n'ategeeza ensi nti omuvubuka ono tewali amusinga bubalagavu, tewali amusinga bulungi, tewali amusinga kunyirira, tewali amusinga kifuba, tewali amusinga maanyi, avuddeyo n'amuwana nga superstar. Bampita Ntambi Jimson Naman Rich Boy Maxudi Junior anzikiriza nsobola okuba nti nkoma wano olunaku lwa leero twegweko olunaku lw'enkya bulade ansubira leero kankuteere wano twegweko olunaku lw'enkya bulade nsobola okuba nti nkuwa amawulire amalala gwe just rock it here tusobola okuba nti tutambula fenna mpola mpola. Big up on yourself there. Nkwagala nnyo mwana wa mama ina taking obudde buno gamba nti nina okuwuliza akavuuka kano kasobola okuba nti kantuusako ebintu eby'ettabo. Yenze Rich Bweyawo Ntambi Jimso omukutu oguleegemu gwa Uganda Mukamooli genda mu maaso n'okuba nti osubscribinga olwo tusobola okuba nti tukola ebintu eby'ettabo obagambe nti bisookera wano bali abalala bakola palapase ffe tugenda mu field ne tusooka tubeera nti tukunoonyako ebyo byatasobola kuba nti bakuleeta because we are unfiltered tukuleetera ebintu eby'ettabo mpola mpola. Big up on yourself dede nkwagala nnyo dede beera steady dede era nga COVID-19 jali muganda wangera maaso n'okuba nti weekuuma kubanga obulamu butubulivinga obulamu tebulina spare. Bw'ofuna akamaali akapya genda mu maaso n'okuba nti oyambala kondomu yes weekuume yambala kondomu olwo nno osobola okuba nti oprotecting obulamu nkutadde olunaku lwa leero.